I'll give an example. You had the from a Senga Sidimbu, you had Ayogerero Yomukazi yani. Nalongo. Nalongo. Omukyalo oli bambi ayambala obugoye bwe bunyumira. Maybe tebumunyumira. We should stop. Let's call a spade. You get it? Toka tanyuma. Tanyuma. Kati anyuma chi? Ayambala akaskati ke. Let me tell you. Our producer jakateka yakantu. Tanyuma. She doesn't look good. Her body is not for that. Nze namulabe ngakola interview mu awo ne Kasukunga gamba musimanya eyebweru eri abayambala we but that is their freaking culture. There are people that are fatter than me that dress like this. Like, come on. Like, bali abantu bo ate ebyabwe bidala muko. Wano joli biri bidala era. Yeah, wantuli bidala. Okitegera. If like they're just bodies you just can't put on the outside. That is for a fact. And tubaga bagamba mazima abantu bagala basuta every time, and that is wrong. And that is why people are not getting proper advice. And that's why wrong things are continuing to be there because Esther doesn't tell Matilda that when she puts on certain things she doesn't look good, so Matilda is going to get offended. As long as omututomuvumye. Nkondiniza ku talk with SCS Media Uganda amanya nedobozi na bulime Esther. Nkusaba era nkwegayiridde obeera mpya kono channel, please subscribe. Ne ane sala kwegayirira nnyo. So please subscribe to this channel. Oba mpya subscribe, okay? Liking, commenting, sharing. Okitegeera. Hey, tuwenga ate tukola ki? Tunyumyamu tuba ne Matilda. This is the best combination. Hey. So what we really just expect that the vibe. Best, yeah. Okay? Yeah. Yes. Okay, so subscribe. Then program when Awagidde Cabs Nation, go and I got airport pickup. Airport pickup, corporate driving, everything. As long as you got a kuvuga. Obo ina bo yagala tuvuge. Okay? Tukubireko ku 0701542372. 0701542372. Eri ku WhatsApp ate soka wa direct, I'll pick up. Tulabenga tukikolera ddala bulungi, tuvugidde ddala bulungi nnyo tewali yotatu kagenda Masaka. Nobo ogende yeye mu kibiriiti eyo mu kibiriiti. Neje twabadde 40. Alisa era tugenda Kalangala. Awe tuli. Era sawa na Brian namugamba sawa tugenda kwevuga paka Zanzibar. Tawali ebya kugendera mu bus, Simayi gendera muki. So how are you, Matilda? I'm okay. Life is mwana akasana kaka. Hey. Nade nkola yakantu mu simu yange azin mu motoka nga akasana ngantu yana node ntuyo nsazisa kibatu nenga naye nanja gikolera mu just imagine 10 minutes mu motoka otuyana nabanga ali mu sauna neche mai sauna kati zikyakola waliwo need eyo genda mu sauna eri abagendayo. Jukira ekiro guba tegoocha. Naye kale mu abagenda mu sauna n'abagenda mu Simba Satellite Hotel weeryo bamalanga. Yes, ebamalira ebintu ng'ebyo. Wano ku Satellite Hotel Saasi Kyanja Road balina sauna, balina steam bath, ate bannayo no bagirenovating. Wow. Erabika bwe. Olali ebadde erabika bulungi. Olokati ogenda ali mu sauna kati nga ku weekend. Sauna steam obayo ngolaba kapiira. Kutuumulie tulina omupiira, tulina screening nga ziwet. Tulina gym, compound ino nga zibitya, ebisulo bibiri, wali A&B ziri wali. Then waggulu hotel rooms, ate era tulina ne buffet wano. Ku mitwalo 2 n'ekitundu kuliko n'ekyokunywa, olya buli kimu ky'oyagala. Ekitegedde? So Satellite Hotel, Saasi Kyanja Road, jangu oyagale. Yes, comfort beyond imagination. Satellite Hotel, Kisaasi, Kyanja Road. Sauna nno ne steam mutwalo gumu gokka kati simanyi. Buntu butono nnyo. Ate wano wabeerawo bantu babbeeyi. Awo gy'ogenda nga abantu bawunya, bali ki. Ne wano, you come, you have fun, you enjoy. Omuntu okwejjako omutwalo ng'omukazi yakubyeko ejje emitwalo 3. Lwaki togendako mu sauna? Nawe waawo ku bulamu. Sauna neyamba ebintu bingi, stress free n'ebintu ebirala. So
So, Satellite Hotel, Saschanja.com. Matilda, how are you doing? I'm doing great. How are you? Nina ekintu njagala twogereko. Matilda, my social media networks have been to be a lot of things. Really both positive and Negative. though we have learned A a lot. lot. Now I've been to be on social media. Nenda abakyala abasinga. Twagala nnyo, should I say competition, to compete than supporting each other? Bwe twagala nnyo okuteeka bakyala bannaffe wansi than ekitegedde okubasitula. For example, ndabayo nnyo abakyala abamu ebiseera ebisinga. Wano ng'omukyala nga olaba ani oli ajja tizuula abakyala bagamba nze siva ku mukyala munnange nga olaba nambwa nze siva ku mukyala ng'ali bizibu. Naye omukyala wabaako alina w'atuuse oba alina yakubye jackpot oba afumbiddwa ate awo ne tumulwana okuwulira obubi. Why is it like that? Ate kiri ku bakyala abasajja tebakirina. Abasajja nabo bakina lwakuba abasajja tebalaga emotions. Nabo banyiiga. Yeah, abasajja nabo bakina. Competition is part of life. And there is no way you're going to be successful and think everyone is going to be happy for you. Abantu bonna abasinga Esther be tubeera nabo. Buli wakula ng'otuuse to a certain level. Bafuna obwo obujja. It comes in a... Bafunamu akasajja. Bafunamu akantu lwakuba nti abamu ekibafuula ab'enjawulo nti omu afuna obwo obujja then ng'ayina omwoyo gumujjukiza nti Esther muntu wo. Oshegeera. Esther muntu wo ne gumujjukiza gye muvudde gye mukwasaganya okitegeere. By most cases naddala gy'akozeemu okutuuka gy'atuuse okutuuka kwekyo kati omuntu oyo ye bw'aba ng'akwagala atandika no, this is the right person for me to feel bad for. Okitegeera. Kati bebikutana ne kusanga ng'ate obeera n'abantu nga tebakwagala bya ddala nga bajja ne bakwagala for what you have. Of course baba balina okuwalana. That is why abantu abamu abagaziwala kati bwakola achievements ezimu taziranga. Abeera nakyo mumwekange watandika ddi ovuga emmotoka nti emmotoka ng'eruddewo eno egenda myaka 2 ng'eri ku UB okitegeera UAAH. Yes nga abadde nga nayo cause abantu tebasanyuka. Oluusi osanyuka n'omuntu omugebe man can you believe I did this nga ye ayina ekizibu ekiri fresh ayagala sente so oluusi ekintu ekibaleeta obujja mu successes z'abalala tekiba nti oluusi ayagala nnyo bba n'obujja oluusi naye ebiba by'abaalimu kati goyinza okujja ng'omusanyu omulaga sanyu yokumba omuduulira okusinziirako kye kizibu kyakola ki kyalina so it's always better no oluusi ne weekuumiramu ku successes zo n'obeera nazeeyo nga teri azimanyi n'olema kunyiiza bantu kati wekituuka ku bakyala abakyala jjukira ngaffe we are just emotional beings. Nti oli bw'anajja n'agamba ekintu oluusi you start comparing yourself oluusi wali obaddeko bw'oti oba n'ogwa like bibeera bingi ebicontributinga ku muntu okureactinga bw'atyo lwakuba ate era obuzibu abakyala bwe balina abakyala tebaagala bagambako tebaagala ddala bakazi bannaabwe bagambako nti oli mukyala munne wamugambako abalabanga amumanyiira naye nga ate wabaawo n'ekifo ekirabwa n'ayonka nti ekyo nawe ekyokola tekiriiyo okitegeera so it's not every time that you're putting me down Esther bw'onajja n'oŋŋamba ne Matilda enviiri ezo z'okola nga tezikunyumira nga let's say nzibye enviiri eza red nga wamanyirira mu zino enviiri zange kitegeera n'enzye nga nyambadde oli red ali bright kati bw'onojja n'oŋŋambako ntene Matilda no that hair no kati nga ntandiko ga Brian Esther no naye why is she putting me down that is just telling you the truth. Ekitegeeza abantu abamu tebaagala bwagazi mazima. Yes, omuntu toyagala kugamba mazima. Oyagala ku praisinga. Oyagala ku praisinga even in the bad, even in the wrong. Yes, tuganye everyone has the rights and we all have the freedom to do what we want, put on what we want, eat what we want. Ne tugenda kwata mbizzo girire mbasiraamu. Oloze bagenda kukubira engalo. Munnanti ffenna tulina okwagaliza bannaffe. No competition munnange sika bifiibyo. Baleeteyo n'ennamba bagiteme bagisalemu ebyenda bakwongera oliye. So ekibi kyogerwako if a fellow ekibeera ekibi nti let's say omuntu akupangira emitego egikusuula that is also different.
bajisama n'okwogerako bogi ate teriyo essa gy'ogenda kolere watali competition. Gwatagala competition beera mu nnyumba yo tovaayo. But everywhere you go, there is going to be competition. Competition nene. Olaba n'abaana mu booluganda they compete. However, there is healthy competition and dangerous competition. Yeah, dangerous competition. Yes, well, healthy competition yetya ne dangerous. Health competition, of course, tuzo beera neno ng'olina business. Okay? Ng'olina nga it's a healthy competition. And how? Lwaki kunnyonnyola ntya? Nga it's expected, like for instance, we are shops fena tutunda ebintu byebimu. That is healthy competition. It's business. Abantu bwe banajja buli omu you're not going to have everything. Yeah, true. Okitegeera. So that is healthy competition. You're competing in business. Yeah. Si competition yogamba essa tayinza kunsinga n'okwata n'ekiso n'omutema oba n'okwata engoye ze n'ozookya oba n'ogenda another example of unhealthy competition n'okwata nga kati we tuli wano eno owulira n'ojja n'okola poaching ali very direct yatya nti omuntu n'ajja neno nti alaba Esther akola ne Matilda n'ajja n'annona mulamba ate n'agaana okusaaba akasa gwe tobiraba mu bano ba YouTubers abamu bwe tulaba oba certain media places nti Matilda wanaavako eno media gundi n'agenda kweringa yokayogera eno babi nnyo nnyo bakola ki bakyamu. So that is very unhealthy. Oli bw'oboze healthy competition, show what is best, like that is healthy competition. Nti nze ndese business yange ntunda zi flask. Nawe otunda zi flask. Gwoli zobe zoyina za China, ze zange ziri original. Okitega, that is healthy competition. Exactly. Nti n'omuntu bw'ajja kibeera quite obvious. Nti bw'ayimira ali alaba kino kisinga kino. Then oli ajja kujjaga meza ebyo original sina sente zaabyo. Kangule ki? Ebye China. Ebya laisiko. So it is okay. But if someone just comes to come and tell you about, I'll give an example. You had never from a Senga Siddim. We had that you mukazi yani. Nalongo. Omukyala oli bambi ayambala obugoye bwe bunyumira. Tebumunyumira. We should stop. Let's call a spade. You get it? Tanyuma. Kati anyuma ki? Ayambala akaskati ke. Let me tell you. Producer jakateka yakantu. Tanyuma. She doesn't look good. Her body is not for that. Nze namulabe ng'akola interview emu awo ne Kasuku ng'agamba musimanya ey'ebweru eri abayambala we batyo. That is their freaking culture. There are people that are fatter than me that dress like this. Like, come on. Like, bali abantu bo ate ebyabwe birala muko. Wano gy'oli biri birala era. Yeah, wantuli birala. Okitegeera. If like they're just bodies you just can't put on the outside. That is for a fact. And bagamba mazima abantu bagala basuta every time, and that is wrong. And that is why people are not getting proper advice. And that's why wrong things are continuing to be there and be there and be there, because Esther doesn't tell Matilda that when she puts on certain things she doesn't look good, so Matilda is going to get offended. As long as omuntu tomuvumye. Okitegeera ngoze n'omugamba mu bulungi naye kubuulire bwembala bwotyo tonyuma. Okitegeera wobeera ennyambala gye twambala, of course you have the right to put on whatever that you want, but also consider omanyi Esther eri abantu nga twambala engoye nga gwazambadde tolira nsonyi naye nga akutunuulidde yafuna ensonyi. Naabo balowoozeeko. Ensi bano megireetera nnyo ng'eyo obutayagala kumanya. The world is not like that. Bagala kireeta naye ng'abantu baagala okumanya. People want to see a proper and decent society. People want to see a decent society. That is why No, listen. No, like of course yakyogera. No, listen. Ayakabyogera nga ina emotional background jagaseewo ffe gye tutamanyiiko. Now when they say she was wrong to tell her about her dress code, she was not wrong. That is not proper. That kind of body is not for that kind of dress code. Yes. Waliyo obugoye bw'abanene. Eri engoye ez'abanene ezitali z'abanene.
bagende basome mu fashion. Let them look into those things. Yeah, like there's just things that frustrate the society. Nga mwagala tusibako your new normal that is not proper. Okitegeera? Mwagala kimakinga okay, that is not okay. I cannot tell my son that is okay. That I would be so happy when you bring a chica home and she looks like that, like she dresses like that. That is a no-no. You have to get a very elegant woman. Tunoye inner beauty. Inner beauty tebiriyo. Inner beauty njitegeera ddi. Ayinza okubeera elegant woman naye nga mukamuzi. Okay, that is okay. Asula ku mmindi. Appearance is the first thing we talk about before we hear you speak. Okitegeera? Your appearance. Esther, before you kigenda gasa kinga obudde n'abantu bakuziimula because ogenda katutu kwa speed tunawulira ddi ekikuvaamu. By the time you leave the other corner to this corner, they've already judged you. Yeah. Usually what you're going to say na wekinabamu amagezi, people are not going to perceive it well. Era bajja gamba, byandibaddemu amagezi naye maama naye engeri gy'azayambadde. Already, you speak when people are already biased. True. Nga they're already biased. So whatever point you're driving home, we don't want to know. True. So banange lwakwanga maybe babagambako in a ridiculous way. Naye banange ekibi kyogerwako abantu nga mina abantu bamwe nga bambala bimubagambeko kababakyawe naye nga mbagambye. Esther, I would prefer someone hating me for the right reasons than you hating on me nga simanyi bituufu byonkyayira. Nkyawa nti neki Matilda tomwagala nti yali angambako nti Enyambala bwe nti nga nawe ogamba bakulaba. Bakulaba nti ne mama Esther. Ngalizo obutagamba naye nga naye mutima agamba amagundi yali mutuufu. Okitegeera eri abantu betubeera nabo Esther nga batusunga busunzi. Ate nga mikwano gyaffe gwe nojja n'oyogera nze bannange yaŋŋamba tya nze kaakati nze nina okweyambala like come on, that body is not for, it's not giving. So kankubuzeeyo ekibuuzo. If I'm your friend, just waliwo abantu abamu kye batagala kwogerako. For example, ndi mukwano gwo ndi kyaliiwo. I'm your friend. Then nawe na kyaliiwo ate mukwano gwo. Then ne mufunamu obutakkaanya ate ne mbeera nga ndi n'oyo mukwano gwo nnyo. Ate ng'omanyi ensonga lwaki twayawukana. Kiba kiti ekyo. People just need to grow up. Mpalanirako ends in primary 7. If you're with me and then I get misunderstandings with Brian, it's not a guarantee that I'm supposed to hate on you. You know, kumpalanirako. True. Whatever reasons I'm having with him are none of your business. Okay. Fena tuli bantu bakulu. Twine ensonga zaffe. Yes. If we are all grown-ups and then we see that, hey, Esther is equally important to all of us. And we guess what? We work together. It's upon us to make sure that we create a conducive environment for the both of us. How are we going to create it? Probably let's have a sit down. Let's talk about it. Matilda ashitoyagala Brian. Brian ashitoyagala Matilda. Nsonga yange eri bweti ne bweti. Okay, can we have a way we can, put this, behind us and then move forward? Yeah. Yes. Nti oba nedda. Sijja kusobola kukolagana n'ono guy. Okitegeera kati katufune grounds bwe tunasobola okukolera nga mu babiri temuli waki wamu. And I also don't believe that also beera n'omuntu n'omukyawa completely for the rest of their lives unless you're just a devil themselves. Osobola okukyawa omuntu. Abantu bakola ebintu. Bayinza saagala nnyo kulimba bantu. Bayinza kataba Matilda. Sikyagala kweyisaako. Nze mba sikwagala. Ayinza I don't want to be dumb. Nti nze onkolera ensobi ndowooze nti wakyuka. Tosobola kunkola. Omanyi waliyo abantu abadde bakyali baffe. N'omusonyiwa ne muddamu. Ate next time nakuhaatinga nnyo n'okusinga wali. Omanyi n'omusango tukusalira. Anti obeera tewayiga. If someone does something wrong to you, forgiving them doesn't mean bringing them back in too deep. Forgiving could be when kusanga sikyasobola just kulaga attitude, I can say hello Esther. Okitegeera. But it doesn't mean nzire mutambule naawe ngende naye mu sauna osole mu buliri bwange ojje wange nkufumbire emmere olye. If you did something bad to me and I decide not to talk to you,
oyina omanya nti kati now there are really bold boundaries ezaddala nga nawe okimanyi nti munnaye ku kye nakola Matilda namubbira omusajja ekitegeeza takyasobola newe mba mpita abantu ku mikolo teweesubira kubeerako kuki ku guest list ate when you don't appear there tokitwala bubi kanyonyi kanti tekatukoleko emikono olwo nali wanika nkolako omukolo aba kitegeera sikulimba kalabi so like people just need to understand certain things and we just need to grow up and we need to neze ndozala tuli ku mmembi Matilda watayagala muntu obutumulage tintomwagala it doesn't work I don't believe in it Matilda let me tell you something wagamba abantu wali abantu nga takwagala natakikulaga there is a problem omuntu watakulaga nti takwagala ng'osigala oli nice to them kibi nnyo Matilda okubeera nga ndi wano ndi kyaliiwo naye nga sikwagala naye nesigala nga I take nga njogera naawe reason omanyi lwaki nkugamba ekintu kino tubadde n'emikwano mingi nnyo in life aba omuntu waba takwagala gwe nga tolowooza akwagala natakikugamba abamulabebo nga tomanyi okimanyi bunyi tewali abantu abali eyo nga mikwano gyabwe ate be balabe baabwe ogala kulaba nga ebintu ebimu ogala kulaba omuntu omugambye kino ogala kulaba nga enkya ate omuntu wange yakoze bw'ati naye noosirika kati nze ninago ogwo omuzeero akuba njagala kugenda ngezaako gwejjamu naye gukyagaanye ogwo omuze gw'okuyita Matilda let's talk nze ogala nga nkukyaye okukyawa ntya nange simanyi nnyo byakwogera you know what Matilda let's talk about this nteeka kwesalako gakola nga gye twali tugenda tukyagendayo ebintu ebimu sikyabigamba edda nga nabikugambanga ebintu ebimu setting boundaries olumu nemba ebintu byange basikyagala kugamba ebintu byange tubeere nga oba tubali tushare nga tushare we don't share anymore I just feel like that kati nze nyiba sijja kugamba so to me I think omuntu watomwagala mugambe ntomwagala Esther olaba ekyekintu that's what I think it works for those people than being with a friend ngoloza mukwano go nga naye takwagala everyone that you're with Esther don't be so sure that they like you so much even the husband that you married even the wife that you married anyone the best like people's hearts and intentions for us the best keep changing like a chameleon okitegeera keep changing nze kyeniza okugamba ekyo ekintu kyogamba kikola in a situation where gwe ng'owulira you no longer need people at all but if you're in a stage of growing developing changing prospering you can't just get up and tell Matilda I don't like you you're going to tell me you don't like me okay oluusi nookingambe esi tekindidde by the way nsigadde nga bwendi you get but you don't know where you're going to meet that person at a certain point of life you don't know like bat kuzanga bateeka muntu obeerangako n'emmizi ate oyo olowooza nti omuntu yaba omuntu otuka omugamba nti mukwano si twawule kyakoze kiba kitono listen by the time someone does something bad just keep your distance anti kyekyo okitegeere keep your distance be those ends let me be these ends okay oba okitegeera nze seetaaga kubanga nsula naye mu buliri bwange I don't need to be sleeping with you in my bed you being my friend it doesn't mean that nina okubeera naawe mu pocket yange ntambulenga naawe everywhere you go me as oba kale embeera zange ng'omuntu teziŋŋanya beera bwentyo nze saabanda bulungi nga manyi nina omuntu gwe ninako obuzibu oli mulungi it makes me lose my peace of mind I don't have a space for hating on people you can stop talking to someone it's not that you hate them but just like that yeah like me what I don't agree with is you telling that person straight up that is not okay and the my worry here is nti abantu bangi balina emikwano nga baloza mikwano gyabwe kombe balabe baabwe ffenna bwe tuli Esther ng'olina mukwano gwo naye nga tomwagala abantu bangi nnyo be tuli nabo naye tebatwagala ate ggwe nze sina mukwano gwe saagala
That is why bwe kugamba ekyo nze kubanga lyo ndabidde nakakulaga mikwano gyange emeka. Mukwano gyo? Tewali. Ng'osobola otambula ng'obadde olina w'oganda. N'ogamba oyo nno mukwano gwa Matilda. You get what I mean? Kati ffe abategeera nti eri abantu gw'obeera naye nga they are faking. Yeah. Eri abantu b'obeera nabo nga they are faking love for you. You decide to keep yourself very limited. Very limited. Nti abantu babeera nga weebali, let them be mutual friends. Nti bwe nkusanga, of course, hey, how are you? You get, but we don't get to build a relationship of, feeling for each other, and I need to know all your friends. I don't need to know all your friends. Like, man, that's none of my business. None of your business. First of all, we're to meeting n'abantu. We meet for certain reasons. Esther, when you met me for the first time, you didn't find me there idle, and then you told me, oh, Matilda, I want us to be friends. You get what I mean? You met me for a certain, like, task. Or there is something that you saw in me that you needed. You get what I mean? Yeah, true. And then I also went back, I'm like, oh, yeah, I think this could be a good thing. This could work. Then, from that, it came growing. Then you realize, oh, actually, Matilda is a good person. Oh, actually, Esther is a good person. You get what I mean? I think I can keep them as my friends. Oh, I actually think I can keep this. So, nechija wechito in a natural way. Nga sicha kwana. Ntina kusanga mubala, tuyimiza ebibozi, dakika mbiri mbu tuli ba mikwano. Oba nfuna. So, eje mikwano, we need to have friendships with purpose. Friendships with purpose. Sigama mbuno friendships with purpose, I mean, nto inafuna mutunga wa sente, simanya inakuwa sente. No, but what value are they adding to that relationship? Yes, we are friends. What do you learn from me? What do I learn from you? Sege, mulabe. Bakwatira ku musajja wa kutulako butuuzi n'ofa. Aliwa. Akutulako. Naye yo mulabe. Linga musajja baba. Ate mukambwe. Oyo wangamba nti va ku bba wange. Totunula na bbali tomagamba gatonyega. Toddawe mwa bba. Kwata kasawo gotambula. Nebyo tobyogera. Olinza omunyiiza. Alinza obayaze n'agamba ye n'ageza yogera ekigambo bw'ati. Nkubirawo oli. Olugamba nnyabo siddangamu okulaba wano kwata kasawo kongo ng'agenda. So emikwano. So we just have to know who to make our friends. But maybe and who I think not to make maybe our friends. woba okyogedde boot, I think tulina just wakati, once we have friends, we open up ne tubagamba kino kiri at times enje bafuuka abalabe balina bwe batandikira okukola ki okulwanyisa. So I think the best way we can do these things knows that abintu tubirabe bulabi. Like, you just have to know that friends are not your family as much. Because Esther, first of all, even if anything happened to me here, never kubira Matilda first. They call your mom. You get what I mean? Yeah. Same thing with me. If anything like close to death happened to me, the only time they will call Esther is after they've called all my people, my family, and they can't get me. Nga then babuza ani mukwano gwe. Nga balyoka bakebera. Nga basangamu esi. Nga bamukola ki? Naye nga era bakubuuza bannange olinza okufuna abagaza Esther mukwano wa Matilda nti ye. Olowooza osobola okufuna ku maama we, like, can you get in touch with them? Then ng'ogamba ye oba nedda. Oba kitegeera? Yeah. Me, when my brother was going to work, I told him, when he got his first job, I told him, in all things that you do, never forget your family. Like, never forget you're going to make a lot of friends. Rich, poor, knowledgeable, unknowledgeable, consistent, inconsistent, loyal, not loyal. Let me tell you, there is no one important like your family, however bad they could be. True. Ekintu ekyo twakyogerako. Okitegeera? Nobajaganza family bantama. Let me give you an example. Nze life has tested me for some time, mabegako awo. But bonna abantu kyonna ekyaliwo
Saakubirako bakyali bange oba ki, but my family ne betuludde nga tetwogera Okwewuliza. nabo. Oli naita aina nagamba manyi ng'oludde my step brother twalina some problem. Yennyini nagamba no manyi tugenda okukola tweweeyo tusonde bwezi nga yakuba ne pulaani naye nga tuludde okwewuliza n'abeera nga ali committed nga ekintu ekyo kyali kyetaaga nga buli wiiki buli omu awaayo 7-10 okitegedde naye nga tuludde. Since then I realized family kintu kira kikulu, ekyo kintu kirala muko. so bannaye this year nga guggwako bakuyita ku kumanyagana genda ate njagala abantu bategeere family ekintu kikulu. abantu bagenda ganza family, you're not going to be Esther, you're not going to be in good terms with everyone. Yeah, ate let me tell you, for now we have issues with family. Bana abantu ojimaye batuwaga buwazi. Batufera bufezi. Obeera loli nagala tujjamu kuba Matilda yasaga vaayo tujja kyoko vaayo genda nakunobera wa sister otoga kunobera wange. Gamba bo ekintu kyonna ekikutuukako abe wamwe bennyini be basooka okukubira. Esther, teri muntu asobola genda n'aleka emirimu gye najja akulabe. Owulira nga si wa famire eyo. Abantu abasinga ajja kugamba yasooka nakubeera no mu comment section bongere bagambe muwa mutwale eri family zitusingira emikwano. Emikwano gitusingira family. Bayinza okuba ensi gye bakuzaala. Bw'ofa teri wa mukwano gwakuuta mu kabina. Nyini mufu? Munyini mufu yakwata awamu. Family be babeera banyini mufu. Bw'ofa teri mukwano gwa so agamba kwaba abane ku migundi bayina. Abatano mbaleete wano. Era wali abagamba kale. Kale tugambe nti kale balinzo kigamba. Out of 100 mulimu nga babiri. Let me tell you, era mukwano gwo atajjukira even legally tasaabeera na rights zisinga za family eyo. Newofa nga wakyawa family eyo n'ogikunkumula bati. Family oluvayo negamba bane ffe twali baganda ba Esther. Teri mufu awoza na mulamu. Yeah, true. Goba walina bako balinako obuzibu kibagenda gamba. Ffe family y'omukazi. Nti gwani tinze Sebulime, okay. Ate gwe nze Nabulime ndi mwana wa Senga we, wakojjawe. No, Senga. Hold up. Tata w'omuto. You get. Ate gwe ate. Okali. Abadde n'obukadde 2 mu banka. Babuwa ki? Family. Okujjako nga mu kiramo kyo wagamba mukwano gwange Matilda gwe muwangezo ssente distributing. So all in all, we need family. We need family. First. We need family. Wagamba mbu family zakutama, make sure you're in terms with your family. Kale bo babe abasiru. Let them be the dumb ones, but you make sure you're in good terms with everyone. In being in good terms doesn't mean obaliise n'emmere. Naye oli bwakubira mu receiving. Otegeera? Tewetaaga baleetawo ne basulawo n'obawa emmere kuva Monday paka Sunday, January to December. Just let people know that they can call you. Otegeera? They can talk to you. Yeah, true. Abazadde abaana bamwe mbalage family zammwe. Yeah. Let them know the other side of my mom. Let them know the other side of my dad. Eso oluusi tubonaabona nga tetulina bonaabona. Nga tulina bakojja baffe ne basenga baffe abalina ssente abasobola otukwatako naye nga bazadde baffe baamera entondo olwa bino byolaba nze family ezantama. No limiting abaana bo. Okitegeera? So people should really get out of that. People need to be understanding and people need to be forgiving. Bokitegeera? Nze family yange njagala. Nze siginaako obuzibu soogera ku baana mama wange bokka be yazaala. Like everyone that is connected to me as family is my personal person. Okitegeera? Nange yange njagala. Yes, is my personal person. Era abennyonyi nyange mbabuuzaako. Ffe waffe tuli mixed, tuli bangi. But I like them as long as I know that this person is, I'm related to them like this, I love them. Tuli be masulita bika. Boba gwe ninako obuzibu ngonchaye, that is on you, it's not on me. That's none of my freaking business.
Sigenda sanyuka kika kyonna nzigyeyo ab'ekika oh banaye Matilda waffe wuuyo mumpe haga. Me, that's what I think. Like we just can't have everyone to like us. So awe tuli. Yuduwadde ombuza musimanya waliwo n'omukazi eyagambye mbu asobola okudda ewa bbaawe n'amukola okumuwa fiizi z'omwana. Hafi. That's bullshit. Chibi. Can't you do that? I cannot. Osaba sende. Not even in my dreams. Let me tell you, that is the number one reason he's not even giving you that money. So what should you what you should understand that when you're not in a man's life, not everything you're going to ask for is going to be given. They could be doing it, but that's not something to be proud of. That is not the right thing. That's not good. Bw'oba ng'omaintina omusajja nze kyenyiza okugamba kye kino Esther okwewala ebyo ebizibu ffe ng'abakyala tugezeeko nnyo okukola. I'm not going to specify the kind of work, but tugezeeko nnyo okwejja mu vulnerability. Making sure tobe na situation omusajja gy'agambira nti for you to get this kuterako condition. Esther, there is no way I can walk back to undress myself for my ex because I need something for my child. True. That's first of all embarrassing to me and to my own child. Oyo musajja tagenda ku respectinga ne bwe buli baddi. Ate abakikosa na kamanyiiro. Kwa na kamanyiiro. Naga abasajja abakikoze ebi. Like who does that? Like you cannot do that. Era omukazi agenda akitegeeza bateyakowagaayo oyo bulungi. Nze kuba omuntu bwe mwetama basaana kundaga mukono gwe. Mba nakuta. Like mba nakuta like you're out. And you can do it for sake of your kids. Abana bange, me my kids are going to know. But me one thing I want my kids to know about me, never settle for less. That is settling for less. Never settle for less. Asking for tuition from you, I'm not asking a stranger. That is your fucking obligation and responsibility. Pay your kids tuition. Woba olengo nyamba. Bireke. Bireke Esther. Nze nkubulira nze bwe nali nga nseparatinga ne baby daddy wange. Nze nali sisubira nakumpa buyambi yadde. Ekyo tekyalimu. Kyalimu. Yeah, true. Nze navayo nga mayi nvuddeyo byange era kyonna kyenvuddeyo nakyo kyange nina otoba nakyo. Cause oba weebuuza kati singa yafa. Ani gw'ogenda okuddayo akwebakeko kuwa fiizi z'abaana. Singa ogenda konkona malaalo geggulo oyingireyo. Like there are just certain things nga obyogera nga kenyini weeweebuula. Okitegeera? Ebyokwoza nti simanyi weebaka ne gundi. Mbumbuze nze sobola okuddayo akisi wange munenga nnoonya fiizi za mwana. Akuwadde za bulamu bwe bwonna. Oba. Yekola wakusiga obulwadde. Ye ssente mmeka ezo mitwalo ameka bukadde bumeka. Omwana yakitugamba nti basingwa mother baddayo ne beebaka. Bannange tatwogerera. Yeeyogerere ye nga ye. Yes. Nange ndaba tekiriiyo. Yeeyogerere Esther. N'omusajja nga yakukyawa obulungi. Azikuwa tunazimusa nazimusaba. Omwana abaddayo leero. Abaddayo nga 3 nazikuwa nga 22. Omusajja amanye ekyokola ino bbanga aweerayo omwana we fiizi. Owulidde? Era gwe buli lw'oliraga omusajja mbu okubaako kyakuwa amala kwebakako era bwe kigenda okubeera mirembe n'emirembe amiina. Ne wekiriba nga it's the tiniest thing era yajja beera nga ali expectant. Nti kasita alaba essimu ye ono Esther kati anti tamu etuuse ojja kunsanga ku gundi. Naye nga ku gundi gy'ogamba amanye eriyo obusengo obuli private. Nsanga ku satellite hotel. Nsanga ku satellite.
buuza aba reception room mwendi. You get? Man, it's so disgusting. Yes, I mean, I don't expect anyone to give me help, especially regarding my child. Ate nze taata we akimanyi nze simusaba. That is your freaking responsibility. If you don't do it. People that are capable will come when the time is right. And they will take those rights as well. Nenze togera Auntie Muna sisobola. Banange sisobola. Niba naye mukikola mutya bakana ba ex bammwe. Like kati already ogambe ex. Kati bikwataganira wa mukweyambula engoye n'omwebakako naye. Nigwe abana abo wala bayita mubizibu. Yes. Wangolaba yakyogedde neje wali ababikola. Je kiri naye teyandikosezza ba single mother. Yandigambye eri abakazi. You get what I mean? Yandigambye eri abakazi abakikola n'atagamba waliyo ba single mother. Ekyaba alimba. Gomanye eso omukazi wakera ku macha n'agamba nkuviira aba ali serious. Aba ali serious. Nnyo. Kati agambe eri abakyala. Neto ogambe eri ba single mother. Kubanga eri era abakyala bwe batongo already alina wa musajja mulala nga baamuwasa. Naye ng'era asala ekkubo n'addayo ewaani ewa ex we. Kati oyo aba single mother abaki? Aba ali awo single. Aba extra. Gye bali nga yafuna n'omusajja omulala n'akola ki? N'afumbirwa. Naye ng'era waagiramu olw'eggula ogayi we bwagendako e Kenya ng'asala addayo wattawa abaana be abaasooka. Nga n'abaana balina wano abamu. Oba eyagenda eri abatagenda wa Joti. Maybe abatana. No, just eri abakazi abatakkuta bantu baabwe. Nga yanoba then ne bimutama maybe later on adamu n'afuna. Abakyala mikono gyaffe gye tulwa nabo nga yafumbirwa naye ng'akyebaka ex we. Busimanya ina amukola ebirungi. Buba na butategeera, buba na butaswala. Man. Kati nze ntanyo swala Esther. Ndowooza kye kizibu kyange kyova mbanga mbe ebintu emusaa bikola. Kati ng'ate nga nfuna omusajja omulala ate ng'onsanga ewa ex wange bannange. Ku luno mba nsanyuse ki? Abakyala mwebeereremu ate naddala boogera ebintu ebimu baana mubeera mulina okubeera nga mucalculating ebitugenda obbavaamu ne position mwe bigenda obbateeka. You just can't say. Mb'okimanyi eriyo omukazi single mother asobola okuddeewo omusajja. Nze sisobola baaba. Kakati tukomyawo. It's so bad. And if you're a woman and go chikola, stop it. Totuswaza like ate toswaza nafe oswaza abaana. Totweza kumanya nti tuli desperate. We are not desperate. We are not desperate humans. It's one thing I can assure you. Tewali mbeera ya lubeerera. Buli mbeera bw'eba ng'etandika era eba ejja kukoma. Okitegeera? Kazi kuŋŋendeko wano ndabe. Omwana yeekola ebintu ono. Oyo naye kalina points ze zali proving nga naye ffe tetuli biraba. Omwana kano nsobola kambala. So tubagala nnyo. Beekaliza mu busirusiru. Tubadde ne Matilda wano ku Talk with SES Media Uganda. Thank you so much for watching. Tubagala nnyo. Bye bye. Bye bye.